nenga sinayogera banesaba nkwateko wano ojje oba osindikira omuntu yenna okuva mu Luba Events abule abantu bano updates then nze njogere kuba tujja kubawa namawulire omukisa okubaako kye babuuza. Nyaniriza buli namawulire ali wano na buli muntu yenna asobodde okubana tusooke tuwulire okukola okuva mu Luba Events. Okay, tweyanziza. Amanya gange nze Lubulwa Moses nga nva mu Luba Events. Tuli basanyufu nnyo okubanga Luba Events erina omukisa ogw'okubanga yegenda okubanga ekwasaganya omukolo gwa Edikenzo Festival. Ekimu ku kituleese wano kwe kulangirira ennaku Mwami Musuza zagenda okubanga atubuulira ennaku ze yasazeewo okubeera nga akola festival eno. Ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokusatu tugenda kubeera mu Kololo Airstrip. Ennaku z'omwezi nga 3 tugenda kubeera omwezi ogwokuna tugenda kubeera Mbale. Ennaku z'omwezi nga 4 tugenda kubeera Mbarara mu Agip. Then ennaku z'omwezi nga 5 tugenda kubeera Masaka mu Malia Flow. Nga 28 bwebanga evuddeko wagenda kuyitawo wiiki emu okukola okugenda mu weekend ziri endala. Tuli basanyufu nti wetwogerera olw'obunene bw'omukolo twalowoozezaamu ekifo tusobola okukuteeka. Ekyamazima nga tewali kifo kisobola kuakomodatinga mukolo gwa Kenzo. Era twasaze amagezi gonna agasoboka okulaba nga tusaba olukusa ekisaawe eky'Ekololo era nga Edikenzo gyegenda okubeera festival ye esoose mu Uganda. Festival eno sofa tuyina ennyonyi bbiri ebimu ku bikulu lwaki Kololo Airstrip yalina okuhostinga omukolo gwa Kenzo. Sofa tuyina ennyonyi bbiri. Ennyonyi ezo ebbiri Edikenzo ye yagezezaako okulaba engeri gye tuzifunamu okubeera nga ayagala okukola ekintu ekyenjawulo ennyo ekisukka ku kya bulijjo. Era ennyonyi bbiri zigenda kuba nga zibuusa abantu afi. Ennyonyi tezigenda kuba zaabwe, zigenda kuba nga zibuusa abantu ku ffi entonotono naye tusazeeko paati Ekololo we zigenda okuba nga zibuukira. Ennyonyi emu evudde Kenya, ennyonyi endala eva mu Uganda. So zigenda kubanga bwe zibeera emu eba ebuuka bwetikka n'ebuuka endala ng'etikka ng'ekka. Ye engeri gy'alinnya ennyonyi ebyo abirabanga byesuubo mu musonyiwo. Ye ebyo ebyesuubo byaleese abantu okwesuuba bagenda kubanga beesuubira mu nnyonyi. Bwe kuteeka wansi eya Uganda okyuka bukyusi ng'oddamu ye Kenya ng'ekuzza waggulu. Tugenda kubaamu n'eby'abaana ebya face painting bouncing castles. Tugenda kubaamu ne zoo. Tugezezaako okufuna abagenda okutuleetera ebisolo by'abaana bye bagenda okusobola okulabako. Abayimbi ba Uganda bonna bagenda kuyimba okuva ku makya ne ba comedian okuva ku makya. Kololo kyeyina enjawulo ku concert endala oba ku bintu ebirala abantu bye bakola abayimbi abalala bye bakola. Ti festival ya Edikenzo egenda ku emiryango gigwawo sawa 2 ez'okumakya. Era abantu bonna basuubira okubeerawo wagenda kuba stage 2 wagenda kubawo stage gaggadde esoose okuba n'entimbe 5 1 2 3 4 5 6 ekuba n'entimbe 6 egenda kubanga Kololo yonna eyaka Edikenzo mugenda kuba mu entimbe 6 nga zijjudde buli muntu enkuyanja y'omuntu egenda okujja egenda kubanga esobola okujja okulaba Edikenzo. Era mulimu ayina campaign gyagenda okukola gyajja okutegeezaako wiiki ejja ey'okulaba abantu abalwadde bonna mu ddwaliro abalina abeetaaga obuyambi obw'enjawulo. Ajja kuba nga atulira wiiki ejja agambye ekyagenda kuba nga acyanjula wiiki ejja kubeera wiiki ejja tukomawo wano. Mu bintu ebirala Kololo lwennyini era lwe tusuubira ndowooza anaaba asazeewo nga bwe mumanyi nti Edikenzo ali mu katale tetumanyi oba Kololo anaaba asazeewo naye nga lwe tusuubira okufuna ndowooza omukyala
mu butongole Kololo tuyina campaign egenda okubanga etambula eya t-shirts abantu mugenda kuba musobola okwefunira t-shirts ku outlets zetugenda okubawa t-shirts ogigula buguzi naye twagala festival ogenda okutuuka nga buli omu alina t-shirt ya Eddie Kenzo. Ndowooza n'ebirala bingi. Festival erimu ebintu bingi nnyo byonna bye tugenda okulaba. Already yawadde aba boda bonna mu ggwanga buli stage erina okwewandiisa agenda kuba nga abagabira zipikipiki, agenda kuba nga stage zonna bagenda kuba bawangula zipikipiki Kololo aba zino buzina bwa Kenzo. Era ku nsonga y'emu abaana abasoma bana agenda okusinga okuzina akazina ka Eddie Kenzo agenda kuba kwolwa abaana bonna balina okujja ne backslip zaabwe. Eddie Kenzo omwana nasinga okuzina akazina ke abaana babiri yagambye bajje ne backslip zaabwe mu nsawo. Waamalira okuzina nti ono yasinze okuzina akazina ka Eddie Kenzo agenda kubeera ng'amusasulira school fees butereevu. Bana nga temukuba mu ngalo kiki? Nze nampulira ebintu byonna byenkoonako buli kimu kyenkoonako mpulira kyonna kiyina omwasi. Kenzo Festival agabye kuuka engeri gyatalina mufumbi yagambye yagala okutestinga ekyemisana era yawadde abantu aba restaurant bagenda kubanga bafumba ebijjulo ebyenjawulo kwolwo abawanguzi babiri bagenda kubanga bawangula kuuka ez'okufumbirako emmere. Ekyo mukikubira engalo. Bana nze ndi musanyufu nnyo, I'm very excited. Olunaku mpulira luluddewo nnyo olwa Kenzo Festival kubanga Kenzo y'omu ku bantu abali honest bwenyiza okigamba, abantu abakakkamu, omuntu omulungi, omuntu buli omu gwe yeegomba okubeerako naye era okukolako naye. Ebbanga lye tumaze ne Eddie Kenzo abadde muntu musufu nnyo era nga tuwulira olunaku luluddewo bulwi olwa Eddie Kenzo Festival. Ladies and gentlemen, please welcome the star Eddie Kenzo Edilisa Musuuza. Thank you. Nianze. Tova usana katonje kisijja kufa. Sanyusa nnyo nnyini ddala. Tusaba bwala kakisaka n'okusooka okwebaza Katonda asobodde okuba nga tukuma ffenna nga tuli balamu ne tusobola okuba nga tubaawo mu bbanga lino omwaka 2020. Saba Mukama Katonda buli muntu yenna akyali omulamu amuwe kyasinga okwagala mu 2020 ate era n'ensabira n'abo abatugenzeeko nti Mukama abawe ekimuli eky'emirembe. Era nsaba okutwala akakisa kano okwebaza buli munnamawulire yenna ali wano kuba mu butuufu guno omukwano gwe munda ze gwa kika kya waggulu buli kamera njirabawo wano media houses zonna ez'enjawulo bwe ziri mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza abategesi abaluba events muli banjawulo mwebale nnyo amaanyi gano ge mutaddemu ate ng'era manyi this is just the beginning. Bana basket mwebale nnyo bakanyama abasajja ababodaboda mwebale nnyo mwebalire ddala. Bwe ndaba abantu nga bano kinzizamu amaanyi naddala ababoda kubanga nze be bantu be nakuliramu ndi mwana wakozi stages. Bwe ndaba abantu bange nga bazze ne bambeereramu kimpa amaanyi. Manyi oli yandibadde agamba nti kati Eddie yatuuka tumuleke, naye bakyafiiringa nti ndi muntu waabwe era nga ndi muntu waabwe ddala. Kyova olaba nasazeewo nemekola bukozi concert kubanga nakazikolera emyaka 10 nga buli mwaka tukola concert. Kiba kyabulyaza amaanya okusigala nga kyakola ekintu kyekimu nesikyusaamu. Yensonga lwaki twasazeewo this time around tukole festival. Era twayise mubugole bw'amaanyi nnyo okufuna ekifo ky'Kololo. Sente nnyingi ze baatusabye naye twaziwaddeyo lwa nsonga twabadde twagala ewantu ewanene wetusobola okuteeka abantu baffe kuba tusuubira obbawo ebintu bingi. Njagala kuzza, I want to give back. Njagala gaba boda nga bezikuuka pay ku school fees nzirize ku muntu wange owewansi nga nyongera n'okubawa essuubi nti mu bulamu bw'ensi eno buli kimu kisoboka. Bwe tuba tutidde ne tuba nga tetukoze ebintu bino teri agenda kubikola. Most especially for abaana abasobodde okuba nga tuva mu ghetto tuva wansi Mukama baasitudde. Kirungi nnyo ne tuwa bannaffe example entuufu nti ebintu byonna bisoboka. Ekifo ky'Kololo ekyo bayimbi bali international bebaze bakiyimbiramu ba Wizkid baani naye nga ate naffe wano weetuli
ate ng'omulimu tugukoledde ddala. Nze ntambudde amawanga n'amawanga, nyimbye mu bifo ebinene eby'amaanyi, neŋŋa nedda nannyini mufu yakwata ewawunya. Kino ekifo tetugenda kirekera bali international bokka, naffe tusobola. So buli abirivinga nti tusobola kuba kwogera. So ekiseera naffe tulage nti tusobola okukola ebintu bino, bireme kubeera abantu bava eri bokka ne bajja ne babikola ate ne bagenda. Ekiseera naffe tubikole, kubanga bajja ne bakwira wano ne bajjuzaawo ate ne bazitwala ewaabwe. Naffe twagala naffe tujje tukuŋŋaane wano ate nga n'abantu bafunyemu. Ababuulidde ennyonyi, tetulimba tugenda leeta ennyonyi. Ekindeese ennyonyi, njagala omuntu wange atalinyangako mu nnyonyi alinnye emutwale mwetoolooze emutuuse Kajjansi Ntebe ekomewo ate etwale omulala naye beetoolooze. Tulina ennyonyi bbiri, emu evudde Kenya mu ya wano, zigenda kuba nga zibeetoolooza. Bantu bange olunaku lulamba tugenda siba nga tusanyuka busanyusa. So nze njagala abantu bange bajje tusanyukire wamu, tujubireetinga obulamu bwa Eddy Kenzo ng'akyali mulamu. Tuleme kulinda kusanyusa bantu nga bafudde, wabula tukole ebintu bino ng'abantu bakyali balamu. Kubanga honestly mbonyebonye nnyo, ntobye nnyo, nfunye challenges z'amaanyi nnyo. Nga bwe mmanyi nti nze omuyimbi wa Uganda yasoose okuba nga nkola music n'agenda global. Nafuna criticism munene nnyo, nefuna challenges nnyingi nnyo. Indati abantu abagenda okuddako bikola ate bo bagenda kwanguyira, kubanga ne bannamawulire bakimanyi kati tikisoboka. Naye lwe abantu baali birabanga ebyokusaaga, babirabanga ebyobulimba, balabanga ebitaliiyo, until today barealize nti munange ebintu bino bituufu. Olwaliro mu Uganda tulina BET, tulina Nickelodeon, tulina byani. Abaana bagenda okudda ku mugigi ogunzirako wano bagenda leeta ne ziggulamu, naye lwa nsonga nti balina challenge. Olwaliro they have to challenge Eddy Kenzo. Omuntu yenna ayagala okubeera the greatest, you have to challenge Eddy Kenzo, and then when you challenge Eddy Kenzo it means you're going to be the best. Olina okukola ebisinga byakoze, ate abaana bagenda bikola kuba sinze mulungi omu, era Uganda ezaala abantu abagezi bangi. They are going to come out and challenge me and even get more. Naye tebasobola kufuna mo nga tebalina kwe balabira. So olwaliro balina challenge Eddy Kenzo, and I pray ti Mukama aleeta abantu bakola ebintu ebisinze nze byenkoze. I pray for that. So kyekiseera tuyimukiremu tukole ebintu ebinene. Lwe lunaku lwe tugenda okuba nga celebrating Eddy Kenzo Festival. Shene egenda tandika ku makya n'abantu bonna abanaabamu, oba babiri oba basatu. Nze nasazeewo tugenda kukola festival, era ngenda kwogera n'abayimbi bakwano bange bonna. Buli muntu yenna nga muyimbi nga manyi nti mukwano gwange agenda kuyimba ku olwo olunaku, kuviira ddala ku ba upcoming artist mpaka ku ba senior artist, nga mwe muli abantu nga ba Frigo, ba Misachi, baani bonna. Ngenda kwogera nabo, ba Chameleone, ba Bebe Cool, ngenda kwogera nabo bonna. Ne muganda wange Bobby nja kwogera naye ajja abeewo, nja kwogera naye ajja abeewo kubanga oyo yantandika. So tujja kusaba nnyo okulaba nti olunaku luno luba lwa mirembe, nga lwa security ennungi, nga lunaku lwa kweyagala, lwa kucelebratinga achievement za Uganda zetuuseeko musically. Tugenda kuyimbisa abantu kuva ku makya mpaka kiro show enaggwera. So olunaku olwo nsaba ntwala akakisa kano okwaniriza buli munnayuganda yenna ali eyo ng'olumirirwa obulamu bwa Eddy Kenzo bwayisemu okutuuka wano, ng'era osanyuka kuba Kenzo byatuuseeko ne byatuusizaako ensi ye, n'okweyimusa ng'omwana wa ghetto ataasomako naye nensobola okukola ebintu ebyamaanyi. So oluusi nandibaddeeyo nga nywanja goba nga bansiba, oba oluusi nga nafa naddanga bannange benakula nabo bye baatuukako, kuba abantu abasinga benakula nabo abamu baabatadda, ababe baabatalira luzira myaka, nenze nabigaana ebyo n'enjozi ng'ekkuba ettuufu, era wano wensobodde okutuuka. So olunaku lwa 28 Airstrip Eddy Kenzo Festival, nyaniriza buli muntu yenna ali eyo. Tiimu Eddy Kenzo mwenna gye muli, oba oli waawo olunaku olwo nsaba olinnye kapiki oba taxi oba emmotokayo otuuke e Kololo tujubireetinga olunaku olwo. Nja kusanyuka nnyo, mwebalire ddala. Nyanza neyanzeege.